akubira Isma 5 minutes nga yakagiteekayo naye nga akimanyi kati yakimanyira nti buli lwateekayo kiri controversial rasta akola ki akuba essimu n'agaana okukwata. I pray Allah mbeerawo n'entula ne ngamba kale mukwano gwange tagenda kudda naye singa yakwata essimu yange kubanga essimu yange eyo yali tegenda muleka kulekayo video. Yes. Wali omugeza ko mugamba akaji essimu emirundi ena naye nga nkimanya agiraba naye nga amanyi reason lwaki tajja gikwata wakwata tajja kusobola tinaye kuno ku mubiri kuno kuliko akatundu kamukati ako ke kakusobozesa okubaawo era ke kakulemesa ensi eno ekitumanyisa ky'oli mu mubiri ne munda mu mutima tukirabira ku bigambo byo akamwako kikalaga ekiri ku mutima gwo ne ku bwongo yekolera itongo ge manya gange musibye mutema musuze nti okusinzira ku budde n'ensi mu mulimu kulabira akatambi kanali alhamdulillah naffe gye tuli omukama katonda abadde akyatukumye mu ngeri ekyasinza okubeera ennungi teweerabira tyogwange gwakukunamya Yoweri Kaguta Museveni n'abamuyambako tukolako obwa dikiteeto obwo gwakunnyambako kunsaasaanyizaako obubaka butuuke eri buli munnayuganda gye buvuddeko nagenda ne nkola statement abandi mwalowooza nti nvumye nabagamba ekyamazima Bebe Cool tayogerangako ebbanga lyabaddewo ebbanga lyonna lyabaddewo abadde nga atafujjana butafujjanyi era nensaba aba TV nti muba mumuwandiikidde ebbaluwa okukyalako ku TV zammwe mumuyite ng'omutafujjanyi temumuyita ng'omwogezi lwaki njogedde bwetyo omwogezi buli statement gy'afuluma asooka gifumiitirizaako nnyo era y'ensonga lwaki ojja kwesanga aba Bebe Cool ba Museveni banoonya dde emisango gye batuggulako wallahi gyababula kubanga banoonya we batutegera endipo wababula kubanga twogeza magezi mangi naye omuntu atafujja n'obutafujja nkitegeeza yeri statement Katikkiro gye yakola naye yali egenda eri Bebe Cool wadde yagikozesa ku muntu mukyala kitegeeza nti omuntu atafujjana ayogerera ku sipiidi okusinga bw'alowooza nti singa aba asoose kulowooza ku byagenda kwogera mwami Bebe Cool oba osanga bwongo ebigambo ebyo byalowoozezzaako tasobola kubiweereza mumwa kubifuluma Bebe Cool twandika okukozesa ennyo obwongo okusinga emimwa gyaffe Isma ichuli bwe yafa mwali mu kumuziika obanga mufuddeyo mwatandika okukola statement ezitiisatiisa buli abadde ayogera weewaawo mwajjanga abawabula bannange musengejje buli kye mwogera wano we tulaga wazibu abantu teboogerwako bannange tetwagala bafiirwa bannange kino na kino kati Bebe Cool mu statement ezo wakola nkulabanga omugumba agaba eddagala ly'oluzaalo oba nkulabanga nnamwandu agaba eddagala eriwonya okufa ne nkubuuza nti bbaawo yafaaki amagezi ago g'oli mu kuwa abantu baleme kwogera bijjansa singa gwogeewa n'otandika okwogera ebijjansa nkiddamu amagezi g'owa abantu bave kwogera ebijjensa oba ebiyamba ensi yattu Uganda ate singa gwogeewa n'otasirika busirisi wabula ogeewe otandika okufumiitiriza olekerawo okutafujja n'ofulume nga statements ezijjensa oba ezijja mu myaka gyo Bebe Cool akamwa akabi kasasiro ganga kamwa kabi mwami Bebe Cool sali kasasiro ganga akamwako kasobola okukuleetera obuzibu nga bw'olowooza nti obumwa bwaffe buno busobola okutuleetera obuzibu singa osanze ensi ng'eri serious mwami Bebe Cool sali obadde essaawa eno oli musibe obadde oggwera mu kkomera ekyo nkikubuulidde watali kukukisa kubanga eyo statement nga tuli mu kunoonya omutemu eyatta ichuli omutuufu gwe n'ovaayo n'okola statement ng'eyo nti namukubira essimu oba osanga singa yagikwata n'ajjayo vidiyo yali badde yawona wali badde oli mu kkomera mwami Bebe Cool sali Isma ichuli akoze videos nnyingi enkambwe oba osanga waliwo amakampani galumbye gakubye agatabadde limu waliwo ebitongole bya gavumenti byakubye ekitabadde kimu waliwo abantu sekinnomu bakubye atabadde omu kati naffe tuli mu confusion kyekituufu ekya Isma ichuli olwaliro gwe ovuddeyo okoze statement tisinga ichuli yakwata essimu yo n'akuwuliriza n'ajjayo vidiyo eyo oba osanga ichuli olunaku olwaleero yali badde akyali mulamu Bebe Cool tandika okulowooza ennyo okusinga bw'oyogera
Bebe kulu ekyamazima va mu media obafuna ba PR abalungi funa omwogezi omulungi kubanga gwe tomanyi kwogera nga bwe wasalawo okukkiriza n'ofuna ba writers abakuwandiikira ennyimba ng'omanyi okuyimba naye nga tomanyi kuyiiya byakuyimba n'ofuna ba writers abalungi ne bakuwandiikira ennyimba era ba writer abo gye bakukomeza naawe omanyiyo nti bakufudde owakabi kakati kyekiseera tukyuseemu ba writer be batutaddewo tufune ku bwogezi otherwise tugenda kukola statement ezitunyika mwami Bebe Kulu Sali nze nkuwabuddenga munnange nkuwabuddenga ex-boss ekyamazima tugenda kukola statement zitunyika omulundi ogu zitusule mu ntata kubanga essaawa eno buli muntu akyebuuza ati naye Ichuli video kye yavaako akabasa kwavena tukimanyi ekyamuttisa kwogeza naye wawe yakwata waliwo kampani zisekinnoomu ze yalumbanga zitaali zimu oba bbiri nga zikoze obufere ku bantu abalala ebitongole bya gavumenti ebyenjawulo n'abirumbanga nabyo ne bimuddiza abantu sekinnoomu kakati ffenna tuli awo twebuuza naye omwana ono Semayiri yafa kiddala ekituufu zireese omwogezi w'essaza yagamba kakati ze mukwano gwange singa yakwata essimu yange kwolwo oba osanga singa teyalifudde kuba nali njagala kumugamba nti vidiyo yagijjeyo vidiyo ki yamba polisi na yekuyambe video ki mwami Bebe Kulu Sali gwe gyolowooza yaleetera Isma obuzibu era ogitwala ku TV lwaki togitwala ku polisi woba okkiriza nti Isma Ichuli yakuluma kwata vidiyo eyo ogitwala empanga gite polisi ogambe ekyamazima mu nfa ya mukwano gwange tulina kutandikira wano kubanga yakuba kampuni bweti oba yakuba omuntu bwati oba yakola bwati ne bwati tutandikira we yakwata okunoonyereza oba osanga tusobola okutuuka ku kinyusi kwani yatta Isma naye oli ku TV onoonya relevance mu nfa ya munno onoonya comeback mu nfa ya munno weefudde alumirirwa bw'oba olumirirwa genda empanga okole statement otwaleyo n'akatambi gwe koolowooza nti keekaleetera Isma obuzibu yamba polisi naye kuyambe yamba polisi naye kuyambe gwe bw'oba okakasa nti ako katambi akaleetera Isma obuzibu ne bw'oba olowoozaako kirowooze ng'omuntu kuba naawe oli muntu yamba polisi naye kuyambe gitwalira akatambi ako then polisi weenaakawuliza mejjaga so no tusobola okutandikira ku kampani eno gye yakuba so no tutandikira ku muntu ono gwe yakuba so no tusobola okutandikira ku bakungu ba kitongole bwekiti be yakuba oba osanga awo oba oyambye polisi naye bino byolimu ebyokwagala okufuna comeback mu linnya ly'omufu oyinza okwesanga ng'osimira linnya ly'ontaana oyinza okwesanga Bebe Kulu ng'osimira linnya ly'ontaana lwakuba kyannaku nnyo nti mu Uganda ne polisi tekola ate nayo toginenya kuba ye yatta Ichuli emumanyi kyova olaba tebiteekako nnyo muraka naye singa obadde mu nsi nga bassa omuntu nga Ichuli nga Uganda polisi tekimanyiiko nga gavumenti tekimanyiiko Bebe Kulu obadde mukwata oyambeko polisi mu kunoonyereza kwani omutuufu eyatta Ichuli kati nkutraininga eno Uganda gy'olimu si y'amateeka naye nkutraininga butya bw'olina ng'okweyisa singa gavumenti eriba ekyuse kwa hiyo gavumenti erikyuka oba etya ejja kukyuka oba mugata ejja kukyuka negenda osome ebyafa bya badikiteta niye sukkaana n'ayingira ataano so ndi mu kukutendeka butya bw'olina okwogera n'okweyisa singa gavumenti eribeera ekyuse Bebe Kulu wetraininge naawe bw'olibeera mu nsi erimu amateeka oliyogera ng'otya kubanga statement z'okulumya zikuleetera ebizibu njagala okukiddamu nze okukikkaatiriza nga nze yeekolera ti gavumenti ya mwami Yoweri Kaguta Museveni ye yatta Ichuli gwe weebuuze bw'eba teyatta Ichuli nga Ichuli yagiruma nnyo netuuka n'okuwaayo amabugo ne batuuka n'okuyita ababatemu embizi mwami Museveni n'alaga obulumi nti abasse Ichuli n'abatta minisita mulinga embizi kyekivumo ye musajja mukulu kyalina bwe kibanga gavumenti ne mwami Yoweri Kaguta Museveni kabeejumbira yennyini nga Ichuli yabaluma nnyo ne muwaayo n'amabugo ga mitwalo ga bukadde 10 kati mufunye suspect ow'okukwata ku nfa y'omwogezi wammwe spinning master wammwe yakikyusanga mufunye ow'okukwata kati mutu proving wrong bye twogera nti si mmwe mwatta Ichuli kuba suspect abeereetedde
sigambye nti eyatemula naye amanyi eyatemula oba asobola okubatuusa ku mutemo nga tuyita mu kavidiyo ako Bebe Cool kayogerako bwe kaba ka kampani emu tukamanye bwe kaba ka kitongole kya gavumenti tukamanye bwe kaba ka bantu ssekinnoomu tukamanye tutandikirawo kunoonya ani yattaani Ichuli gavumenti ya Museveni bwe mubanga ddala Ichuli yabaluma ne mutuuka n'okuyita abamutemula embizzi ne mutuuka n'okuwaayo amabugo ga mitwalo ga bukadde 10 n'abakungu abalala ne bawaayo mu biti eby'enjawulo kitegeeza Ichuli yakola ki yabaluma kakati waba yabaluma obwenkanya mu nfaaye buli wa Bebe Cool sigambye nti ye yatemula ne Bebe Cool asobola okubatuusa ku mutemu kubanga ye instincts ze zimugamba nti vidiyo eno ye yaleeta obuzibu kati ate ffe tumanyi videos nnyingi eziyinza okuba nga zavaawo okufa kwa Ichuli kuba Ichuli yafa kwogera ne tunoonya switch kije yanyiga eyo emuzikizisa obulamu pesa kiri yanyiga ne gamukubirayo amasannyalaze kati tetwagala okumanya pesa eryo tutandikirawo okukola ki okunoonyereza kwaffe naye pesa eryo okulifuna obulungi tulina jjajja wa mwami Moses Sali kwaffe ffenna tukyali confused tujja ne tugamba oba luno lwe yayogera ku kampani y'amasimu emu ne tujja ne tugamba oba luno lwe yayogera ku kampani ekola amategula ne tujja ne tugamba oba luno lwe yayogera ku airport ne tujja ne tugamba oba lwe yayogera ku mugagga Semagundu simanya Semagundu ne tujja ne tugamba oba bino ebyannambole kali ffenna tuli confused kuba buli we yakwatanga yavunzangawo bangawo n'alekawo obulere kati awe twagala okuwuliriza wawe yakwata ate ye mwami Sali atulaze tealina amanyiwo atuyambeko atusongere otutandikiraawo Bebe Cool kale kino tokikola ya gavumenti kikola tata wa Isma anoonya obwenkanya mu nfa y'omwana we genda ku poliisi n'akatambi gwe kolowooza tikekatisa mutabani we Ichuli okatwalayo ku poliisi tutandikirawo okunoonyereza oba poliisi etandikirawo okunoonyereza bwe kitaba ekyo twalira tata wa Isma akatambi g'oba otidde bibeeramu mugambe tandikirawo okuwaaba omusango nti empulira yange ngamba nti wano weewaava abuzibu katwali tata wa Ichuli yamba musajja muzadde ali mu maziga ali mu kubonaabona ali mu kutulugunyizibwa mu mutima olw'enfa y'omwana we Siroganga olwabo tteeka omwenge mu ttama yalandukira kubiri mazima ebyali mu ttale kuye Aisha basajja Kabaka ogunde Ssaabasajja ogunde oza tunagundanga babiri sebo taata nnyenje buse ondabiranga ddala ddala Bebe Cool olwabo tteeka omwenge mu ttama ekiro kiri nti mwami Bebe Cool Sali ebimu bireke bikuyitengako biri beyond your understanding entegeerayo tennatuuka kwanalayizinga nfa ya Ichuli okyali wa wansi nnyo ebyo osobola okwanalayizinga embwemba teridde sabbuuni embizzi erinyidde nte simanya ttimba emize omusota ebyo analyze but ensonga ezikwatagana kugwa national issues tozisobola oli munafu nnyo olaba n'omulimu gw'okola nti muyimbi tosobola gukola 100% nti weeyize gw'osobola okwogera kula munywanyi tukyakwagala ng'oli mulamu era weeteekereteekere Uganda empya ng'ensi etambulira ku mateeka oli eyisa otya ntegeerekese switi salamu aleikum